kakati nno olwaleero tukuba torch mu byobulamu bya district yaffe n'eggwanga lino okutwaliza awamu naye nga tukiraba nti waliwo ebintu ebyenjawulo gavumenti byeyina okukola okulaba nga abasawo bakola emirimu gyabwe negitambulira ddala bulungi nga bwe tubasuubira okuba waffe tusupervise and monitoring okulaba nti emirimu gitambula naye batugamba nti waliwo ebirina okukolebwa kwe kuba nti nno abasawo bano nabo ng'abantu balina okuba nga baweebwa emisaala gyabwe mu budde singa abasawo babawa emisaala gyabwe mu budde gavumenti nebeera nga egiweereza mu budde ne bagifuna omuntu akola n'abeera nga talina kintu kirala kyajulirira abasawo okubeera nti bakyaliyo abasaba abalwadde ssente mu malwaliro ga gavumenti tunayagala tutya abasawo okubeera nga babeera ku malwaliro naye nga tewali nnyumba zibamala kusulamu kiyinza okutubeerera ekizibu omusawo ayinza okubeera nga akola n'amayumba oba Masiro Town Council naye ng'asula mu Wakiso akijja mwetaagisa okutwala obudde buwanvu okutuuka e Masuulita n'olwekyo tusaba gavumenti erowooze nnyo kubeera nga ezimba staff quarters ku malwaliro abasawo baffe basobole okubeera nga basulira ddala ku malwaliro awo naffe ng'abakulembeze kijja tuyambako okulaba nti tugamba nti lwaki temusula ku malwaliro ng'ennyumba we ziri zibasulamu n'olwekyo eky'ebyobulamu nze nsinze omwaka 2023-2024 okukola emirimu gy'ebyobulamu ntegeeza bannange byonna nti tetukoowa nga ttiimu y'e Wakiso tugende mu maaso n'okukola emirimu gy'ebyobulamu tusobole okuwonya abantu baffe endwadde. Bafuna deputy IGG eyajja mu district mu mwezi ogwokutaano n'atuukako mu malwaliro nga Kakiri n'atuuka mu ddwaliro ly'e Namayumba n'atuuka mu ddwaliro ly'e Mende n'atuuka mu ddwaliro ly'e Bulondo. Ebimu ku byazuulayo kyali ekimu ku byo kwe kubeera nti abasawo beebulankanya ku mirimu gyabwe ate mu ngeri y'emu oluso era yalaba nti abamu ku basawo bajjako abalwadde ssente n'okutuuka ku mulimu late kubanga basobola okutuuka mu malwaliro gano ssaawa nga tezinnawera 2 naye abasawo ne balabika nga bajja leeti. Twatuula oluvannyuma nga tumaze okufuna meeting ne deputy IGG n'atubuulira ebizibu bino era abakungu abakulu mu district ne tutuula ab'ebyobulamu n'ofiisi ya CAO ne wabaawo ebyasalibwawo. Ekimu ku byasalibwawo kwe kulabika nti tuteeka ebyuma mu malwaliro gaffe aga district health center 4 ne health center 3 ne health center 2. Ebyuma bino bye byuma omuntu kyayitamu nekisobola okurekodinga nti azze okukola era n'akiyitamu bw'aba amaliriza okukola n'agenda. Tusuubira nti ebyuma bino bwe binaaba nga biteereddwa ku malwaliro bijja tuyamba kinene nnyo okulabika nga bituyambako okugoberera enkola y'abasawo baffe kubanga ekyuma kino bingi nti kya tekinologiya osobola kijjamu information eno eba ekiterekeddwamu n'ogitunuulira n'omanya nti omusawo ono omwezi guno yakoze ennaku 10 yakoze ennaku 2 yakoze ennaku z'alina okukola. So nsuubira nti bwe tunaaba tubifunye bijja tuyamba kinene era twasalawo ti bifunibwe ng'omwaka gw'ebyensimbi guno tegunnaba kuggwako. Ekirala kye tulowooza nti bwe binaaba bifuniddwa kijja tuyamba okuggyawo era obukuusa obubaddewo kubanga newankubadde nga tulina ebitabo abasawo bano bye basayiningamu ogenda n'osanga nga basayininga ne balekawooko ebbanga bannaabo abalala banasayininga. So singa tuba tufunye equipment eno tusuubira nti ebyo byonna bijja kuba bikola ki biba bijja kuggwaawo. Ku kyokusaba abalwadde ensimbi abasawo bagezaako okunnyonnyola nti kino kisinziira olw'okuba nti ebikozesebwa biba tebimala naye era twavaayo n'ekiteeso nti buli ddwaliro libe nga lisobola okulaga bulungi nnyo bikozesebwa ki ebiba biweddewo mu bbanga eryo nga National Medical Stores tennaba kuleeta birala oba gloves oba mazzi agateekebwa ku balwadde oba ddagala lya mpiso
kwegamba babe nga basobola okubiraga bulungi era babe nga babiwandiika bulungi ne babiteeka mu kifo abalwadde bwe basobola okubirabira. Twasalawo nti mu kifo ky'abalwadde okuwa abasawo ssente tebabafunira ebikozesebwa bino, kati kiba kijja kwetaagisa nti omusawo ajja kuwandiikanga ebikozesebwa bino, akapapula akawa omulwadde agende yeegulire ebintu bino. Ekituufu kiri nti ebikozesebwa mu malwaliro bikyali bitono kubanga bajeti etuweebwa ntono. Bw'otunuulira bajeti ey'eddagala n'ebigenderako gye tufuna okuva mu National Medical Stores, gamba ng'omwaka guno bajeti yeeyongeddeko. Twebaza gavumenti nti omwaka gw'ebyensimbi guli twali mu biliyoni 1 mu miliyoni 9, ku luno tulinnye mu biliyoni 2 mu miliyoni 7, naye era nga bw'otunuulira kye tuyita per capita expenditure, gavumenti sente meka zeteeka ku mulwadde mu Wakiso essaawa eno ziri siringi 8, teziwera na siringi 10. So nga ate bannaffe ababalirira kitongole ky'obulamu kiraga nti omuntu mu mawanga gaffe gano agakyakula at least yandibadde nga per capita expenditure buli mwaka sente gavumenti zemuteekako tezikka wansi wa $2 ze siringi nga 7, naye tukyali mu siringi 8. Kikyengezaako kugamba ano ti ebikozesebwa bino newankubadde nga bajeti bagyongeddeko naye era bikyali bitono. So wano bwe tukubira omulanga gavumenti ne ba members of parliament baveeyo n'ekiteeso mu bajeti eneddako basobole otwongera ku ssente, kubanga bw'okola analysis trillions 7.2 eza bajeti ya Uganda, ekitongole ky'ebyobulamu Ministry of Health osanga bakiwaddeko trillions 3 ze percentage eringa ebitundu 4 ku buli 100. So nga ate gavumenti zino eza Africa mwaka 2021 zaatuula mu kibuga Abuja ne bakkiriziganya nti okulongoosa ebyobulamu wano mu Africa kyandibadde nga gavumenti ewa ebitundu 15 ku buli 100 okulabika nti ebyobulamu bigenda mu maaso, naye tukyali ku bitundu 4 ku buli 100. Kaakati nekirabika nti ebikozesebwa bikyali bitono, kale n'olwekyo kitwava tuvaayo n'ekiteeso ekyo ti abantu babawa obupapula bagende bagule bwe biba tebiriiwo. Bwe biba nga basanzewo ebiri, yes bikozesebwe. Ekirala kye twasazeewo kwe kulabika nti waliwo ennamba z'abakulu eziwandiikibwa ku malwaliro gano, katugambe ng'akulira ebyobulamu, chief administrative officer, chairman LC5, akulira eddwaliro eryo yekennyini. Ennamba zino tugenda tandika okuziwandiika ku malwaliro gano. Kisinga oba otuuseewo n'ofuna obuzibu osobola okukuba ennamba eyo n'osaba oyambibwe. Ekirala olw'okuba nti abasawo bano abajjako abantu ssente mirundi egisinga abalwadde tebabategeera mannya, twasazeewo abasawo bano batandika okwambala obupande name tags nga buliko amannya gaabwe, abeere nti bw'oba omusabye ssente asobola otegeera nti gundi ye yansabye ssente. Ekirala kwe kulabika nti tuteekawo obuwandiike mu malwaliro guno nga buli clear nti services eziweebwa mu malwaliro gano za bwereere. Baagana amalwaliro gaffe okuva ku center 2, center 3, center 4, services obujjanjabi obuliyo bulina kuba bwa bwereere. Era njagala mmalize nga nsaba gavumenti nti tulina ettaka ku ddwaliro ly'e Wakiso, twagala batuyambe batufunire ssente eddwaliro lisobole okusuumusibwa lituuke ku General Hospital. Lwaki titwalina eddwaliro ly'Entebbe, gavumenti n'eritwala n'erufuula Regional Referral Hospital, naye ne tusigala nga ffe tetufunye ddwaliro lya General Hospital. Singa eddwaliro libeerawo n'abakozi abalina okubeeramu kiba kijja kutuyamba, kubanga abalwadde ababa balemereddwa ku malwaliro gano aga wansi baba basobola obbaweereza ku ddwaliro lino. Mu ngeri y'emu kijja kuba kimalawo omujjuzo essaawa eno okuba nti buli mulwadde n'ateetaagisa genda Kiruddu, n'ateetaagisa genda Kawempe, yeesanga nga atwalibwa e Kawempe. Ambulance nazo tetulina, baatuwaayo ambulance emu ku ddwaliro ly'e Wakiso,
naye ambulance eyo olw'okuba yeri ku Hoima Road etambula nnyo, so nga ate tulina amalwaliro gali 8, health center 4 ziri 8 nga zonna zeetaaga ambulance. So singa tuba tufunye ambulance zino zijja kutaasa abakyala abafiira mu lutalo lw'okuzaala, kubanga tujja kuba tusobola okubaddusa mangu okubatuusa we basobola okuyambibwa oba okubaleeta mu theatre eza health center 4 balongoosebwe, abatasobodde kulongoosebwa ne tubongerayo mu ddwaliro ng'ery'e Kawempe. Twetaaga ebyuma ebisobola okutuyambako okulabirira abaana abato abazaaliddwa nga tebanneetuuka. Ebyo nabyo tetubirina mu malwaliro gaffe. So tusaba gavumenti eveeyo erabike nga etuyambako okutuwa equipment ze twetaaga. Tujebaza kubanga esuumusizzaako amalwaliro agamu. Gamba eddwaliro ng'ery'Ezzinga eritutte ku level ya 3, ebizimbe biteereddwayo. Tulina eddwaliro saidi z'e Kakiri e Kasoozo nalyo ligenze ku level 3. Tulina eddwaliro ery'e Nakitokolo mu Namayumba nalyo ligenze ku level 3. Naye ekizibu titwetaaga ssente tusobole okurecruitinga abakozi abanaakola mu malwaliro gano.